baffe muganga Chemanya Uganda somehow n'olusi tubadde twakakola amawulire waliwo embanjagala nzije ntuleko wano nyumyeko ne tashi nkuba obulangwa bakama baffenzire waka kuba batuwagidde oba oli awo ebakubawo eggulire abayimbire nabo bagenda ayina swe tudde nnyo oba oli awo ng'omuntu afulumya ebikunta by'omuntu omukulu naye banamwe lwakisiwaza oba oli awo ng'oli afulumya bikunta bya munne omuntu omukulu ng'ate muntu wo okitegeera kati what happened this today Chaga is known to be one of those people who started Weasel's career. I know. Era yomu kubasooka okumanaginga actually abasembayo okumanaginga Good Life before he became the official manager wa Angel Music. Already atuka ekiseera ye Chaga n'amukwasa Angel Music abenga yakimanaginga which was radio's entity in charge of music and radio wawandiika. Kakati of course abadde asula mu Neverland bali bamuwaayo akazigaawo abeerewo mpola mpola. So nja ya leero bamufulumiza ebintu. Ne bamulopa ne ku police Weasel agamba Chaga ono yagenda n'atimpula mukazi we. Era nzenze kanine obwedda wamma agamba weetonde. Yagenda n'atimpula okusinziira ku report eri ku ground. Weasel byagamba. Actually, better I think get me that report. Amara gaso okufuluma that but we kept it because twagamba naye banaye gano katugatereke. You know? So until this had to come in public. So Chaga yakuba mukyala Weasel. Namutimpula. Ate ntere mabega mukyala Weasel yali akava mu migo gya Weasel. Aba yakajibukamu ataze naye nayongerezaako. That's so bad. Karata Weasel nanyiga nnyo. Tebakwata ku baby. Nze nakubye matama gwachi wakubye ku lubuto. I know. Ye amanyi wakwata ye muzadde. So ebintu leero akedde fulumya naye ebibanga bintu bya Chaga bibi atolooza byani wedda tawulira ddoboozi nga tebiwa maanyi abadda abasajja tebezimba bulungi nga tebiwa maanyi emboozi erimu omuntu omukulu eno kasoka tabembeera bwe badde ku Neverland omukulu owa Neverland Kene una sango yadde non-confronting alamvu Why? Bino byabachi tomanyira banene ongambye ogenda kungamba ebintu byonna mbosima mukyala wange lindako gowabeerawa wamma nfulumiza obuntu engera fridge ebadde leeta ne mmese wange nkugambe weetonde oganye watch me engera buddulowa nange njagala ondage nza badde akusuza nengera obutanda lengera bulijjo osulawa amateeka w'ebintu bye ate mubeereewo tebabubba obuntu bwe kuba tusobola obusasula Chaga nkusabye ekisonyi oganye kimu obuntu bwo Why? Bino byabachi tomanyira banene ongambye ogenda kungamba ebintu byonna mbosima mukyala wange ayogedde yeah man so that is embeera bwetyo bwebadde naye kirungi tukubidde ku Chaga tubali tulina okubeera naye n'atwanukula. That's beautiful. Chaga a legend. I know. So kompe Chaga katsoke tufune Chaga ondage Kene una sango yadde non-confronting alamvuma bwanyiri Weasel we yakubira wanyiri sango we yansana non-confronting nankwata amatayi ne mwesikako omuntu gwe yaligambye nti namukuba ye jazibero gwe mala okwesika ku Sanva nenyingira bali batombe jazibero nga yanvuma ng'ongamba wagwa
wakati ngandiri muda kusikomina mpulira kujana nzijako wiki jazi vero emuchibukale mwaje jazi vero nyanjambula ngenda tase na yako kwa ntiatena kuba sandula cyana gwe banange bakazi bawo bameka igwanzo kedeko kuba baba kumfuna nzinze na gwedalu jukira babade ubu propaganda agena ntichaga yavako kakati atibaganda kumisandula banange kale kinewunisa njenze na vende na kukuba sandula saga kuba ko chenjokera lwansonga biso bedde banange tumanye kifana bya sandula nga bamukubye we yali afana nga bamututte Rwanda wati tugambe tibasola mukuba kifana nya kitekeyo bankonde mingi bamulage nga azimbye simanyi kigendererwa ky'abantu kyemmanyi oba baagala kuba balowooza nti njagala bwa manager kanjaga ekitongole banaye na resigninga dda mbadde mbayambako sigenda kuddamu bayambako sigenda kuddamu naye baleme kuntiteekako kintu kibinyowa ekityo nti nze nkwate mukazi w'omuntu tandika omukubakuba nze siddangamu kwogera nawe ezo olunaku olwo nga womanyi nsooka nenzira mu kava manyi ekyatandika kitya kiki ekigenda mu maaso waki ebintu bijjira kumukumu basooka gamba kyaga yagwedda lwako nekatrendinga baganda bange ne bajja ne bagamba ate bityo ne baganda kati bizzeko wakuba sandula kati bizzeeko nti bakasusa ebintu bya kyagawa bintu biringa ekinigeria njagala kumanya ne director wakyo kina Uganda oba kimanyi njoke nfune bwe njogerera simanyi sedi program ki endiko kati ebintu bye bakasusa ate ebyo byani babuuza ate wakyobuuza nze ndikola mulideko ngambera kubuuza byani kyomanyiko ekitono bana wadde naggwamu ntya nti wekyo bweru bwebwo buntu bwakyaga webwo yabaina okuteka ne pepa ebyo kwe bakasoba obuntu bwabwe njaga bakajjukiza nti ezo pepa nze yaziteekawo n'ekikomera ekyo nze yakizimba nze yanoonya sente ezo zonna buli kimu byonna ebyo ne bannange kyogamba biza abadansuza abaana bange babeera ku life awo we basula kyogamba kyembuuza nti abantu abo wayiza ekyawo wiiki nga tebannalwana kasaba kateri footage omusajja amavivi gameze nako nako asiba kukabya mu luguudo binaku soyiwa weba mukubeezi ku matama kyogamba tulimanyi era I blame myself for loving my friends too much. I blame myself for wasting all my time to ungrateful people. Kati sirina abantu basobola kundi considinga nabo kubanga tebabaagala abantu bange nze banda bange omuntu omusirusiru yakolagana n'abantu talina kuba nabo abantu bonna bondako nabo either ba music oba ba family gyemba nkola nayo eyange tosobola kulabako n'omu tebasobola kujja mu kamera tebasobola kukola interview bali mu office batudde bankubira kunsaasira difference nazira abaana simanyi za kusaaga kakati zijja ninze bankwata nange nne emisango gyange mingi kutujja genda eyo gye tujja ate nawe wamuguddeko omusango emisango fayiro mingi nnyo saamuguddeko mingi kakati gwe twabawawo defamation okuwaayiriza nti biba byetaaga obujulizi ogendako mu kooti kubanga otuuka mu mawulire oddira erinnya ly'omuntu erikolebwa for some time ekifo kya lukale nange era right now ndi muku headinga waloya nve waloya ndyoke ngende ni muwala wange tujje ku kyennyanja kale there you go sasa geya Wizo na Chaga Wizo kuva mala show there's been a lot of scandal at your camp. Yeah, Buchatumala show, there's been a lot of scandal at your camp, so I pray you harmonize. One, show Jewakora, the best, Jewakora ya good. Zenari nsubira kubange kutereza, odemo bere commercial, otanko kwetereza. You should not actually desist from being in these scandals. It's costing you. Murufunengeri, teta, jemo harmonizing, omiyimbi ona demo bere more commercial. Let him be more making money than being in these scandals, because it's costing. But anyway, katoka tukone msente Tash, then we come.